kwabalira omuwangazi waffe okuli puroguramu yaffe eyangeneeyo yagamba nti emyezi egyo 12 shahara giri emyezi 10 n'agamba nti emyezi egyo fi kitaabillah giri mu kitabo kyange yawma khalaqa as-samawati wal ard abakuumuzi abakurani baga nti embala eyo allah nga yakitandika olunaku lwe yatonda ensi eno naki neggulu mu myezi egyo 12 n'agamba nti minha arubaatu lhurum mulimu emyezi era gyandizize mujegendeza abasiraamu emyezi gino nabbi najjanga atinye mu hadisi emyezi ena n'agamba nti waliwo emyezi esatu nga mutawalira nga jjegijja gigoberegana tulina mudulqaada tulina mudulhaj tulina muharram gwe mwezi gwe tulimu waliwo okwefuulidde omwezi gwa rajab emyezi egyo allah mu aya n'alokolayo n'akabbala n'atutula n'akeekizo n'ajjamu emyezi nagaa nti emyezi egyo myezi gyamizizo آخر الآية تقول الله سبحانه وتعالى كما فلا تظلموا فيهن أنفسكم إني زيت مرياجا من زلامين يرجمون حتى أتجمع الظلم والله يا رأي يقولون ناركم زمن حاجة نيات ولي قاموا يقول البارك نيات ولي قاموا قبلنا قوي رسول سيكون سجلا دوستيرا من نوهم كي تبوغو ويقوم يزيجنو الزام يوكو لم يزيجنينا listowa maaso ga allah nga bwe yazitoya ebyezi bino ku myezi emirala obwezi bwokolera mu muharram ewa allah azam bunene nnyo buzito okusinga bwokoledde mu myezi emirala obulyanzamanya bwokoledde mu myezi gino buzito okusinga bwokoledde mu myezi emiki mu myezi emirala n'atugamba nti emyezi gino tetulyazamanyizaamu ki emyoyo gyaffe omusiraamu yenna beera mwegendereza in particular omwezi gwemadde nsinga okwagala gwe mwezi guno gwe tulimu omwezi ogwa muharram sahaba gwe bayita ibn abbasi radiyallahu anhu atunyumiza hadithi gyenkonyeeko sahaba ono atugamba قدم النبي صلى الله عليه وسلم نبي والي مدينة نبي واتامل ناقين مدينة يقام فرأى يلبى اليهود والنصارى يلبى بيهود نابتي نابا نصارى ما من يهود وما من النصارى أبا يهودي بيباني نابا نصارى بيباني أبا يهودي بيبيت أبا قبر الزبا موسى عليه الصلاة والسلام abanaswara bebeyita abagolezi ba Isa oba Yesu tebaliwo nakati tebaliwo ebali bano wabasanga nga basiiba olunaku luno yabasanga basiiba nabbi ababuuza nti ma haadha kino kino kye musiiba ne mugamba nti haadha yawmu salih luno lunaku luki lunaku lulungi lunaku lwa kitiibwa lunaku lwa bbeeyi ne bagamba nti abasanga olunaku lwa yawmul ashura ababuuza nti kikino ne bagamba nti lunaku lwa kitiibwa lunaku lwa bbeeyi ne bamuulya obuzito bw'olunaku luno n'agamba nti haadha yawmu luno lwe lunaku allah subhanahu wa ta'ala lwe yataasa musa banu israil lwe yataasa banu israil min aduwihim allah subhanahu wa ta'ala lwe yataasa banu israil n'abataasa eri omulabe waabwe fenna yali omulabe wa bani israil tumujjukira ya firawuna alayhi laana bane bamugamba nti faswamahu musa faswamaha olunaku luneeno musa alayhi salatu wassalamu yalusiiba bagoberera nabbi waabwe gwe baali balowooza oba gwe bayita nti gwe bakkiriza naffe kyovola tusiiba olunaku luno ng'okusiiba musa kwe yasiiba olunaku luno yali yeebaza allah tabaraka wa taala omutaasa ku musajja yali afuga abantu olufuga nga lwe tugenda okulaba omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba n'abasajja abayahudi n'abanaswara n'agamba nti ana ahaqu bi musa minkum nze mbasinga okutegeera musa nze mbasinga okutegeera ani
Musa fasamahu ombaka nasiba olunaku luno fasamaha n'agamba nti wa amara bisiyamihi saabo n'atugamba nti era omubaka n'alagira okusiibibwa kw'olunaku lweno okubeera nga tulukola ki tulusiiba obulungi obululimu hadiisi ya Aisha atugamba nti omuntu abeera alusiibye Allah akusonyiwa amazambi ga mwaka ki olunaku lwa yawmul ashura lwe lunaku olw'ekkumi mu mwezi ogwa Muharram guno gwe tulimu olunaku olw'ekkumi olunaku olugenda kubeerawo ku lunaku lwakumeka lunaku lwa ashura yenna abaalusiibye Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa amazambi ga mwaka ki abavubuka tuddeyo tulowooze tetusobeza Allah mu buvubuka neotutuukidde wano tuddeyo tulowooze bye twasobye Allah nga tannatutuusa myaka gye tuyina tuddeyo tujjukire bye tusobeza Allah ofuneyo akadde akakaaba omwenenyereze Allah tabaraka wa ta'ala amanyi ne batugamba mu bufunze nti amazambi Allah subhanahu wa ta'ala gasonyiwa ge mazambi amatono amma al-kaba'ir naye amazambi amanene bitawbatan nasuha go gavawo nakwenenyereza Allah olwenenya olwaki olwannamaddala kiki mbadde njagala mu bigambo bino mbadde njagala nnyo ebigambo mu hadiisi eno oba mbadde njagala okusimba essira ekigambo kino omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bamani Israel oba abayahudi n'abanaswara kyebamugamba nti olunaku luno lwe lunaku Allah lwe yataasa babanu Israel ng'abataasa ku mulabe waabwe awo mbadde nsinga okwagala era wenjagala tutambulize ekyokwejjukiza kyaffe mu lunaku lweno olwaleero babanu Israel bawangaala nga bali wansi w'obufuzi bw'omusajja gwe bayita Firawuna ne bawangaala ebbanga Firawuna alayhi la'ana awangaala abaddu bano abayisa mu nfuga oba mu mpisa etaali nnungi yudhabbihuna abnaahum wa yastahyi nisaahum yakwatanga abaana baabwe n'ababaaga nga baddu abakyala ng'akwata omukyala ne bamukwata ne bamusibe n'okugulu eri ne bamufumita ekiso mu bwerere bwe ne bamutta yenfuga ya Firawuna gye yafugangamu abaddu yabafugira ku nfuga eyabalowoozesa obanga ayagala abalowoozese nti Katonda ndumu yabuuza nti alaysa li mulka Misiri siize kabaka we Misiri wa hadhihi al-anharu tajri min tahti n'emigga giigino gikulukuta Musa gy'abasuubiza ebya Allah wamwe giriwa Firawuna ono yali mukulembeze omulyazaamaanya Allah subhanahu wa ta'ala wanuridu an namunna Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza yayagala awe yayagala ateeke yayagala atebenkeze bano abaddu abaali banafuyiziddwa abaali balyazaamaanyiziddwa Allah subhanahu wa ta'ala amalirize nga abafudde abawaggulu aimma nga be bakulembeze wanaj'alahum alwarithin abafuule nga be basikidde obukulembeze bwani oba okufuga Firawuna kwe yali afuga Allah subhanahu wa ta'ala atunyuza mu Qur'an yagamba ati wa Qaruna wa Firawuna wa Haman qissat al-Ankabut yagamba ati walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ard Musa alayhi salatu wassalam yabaleetera amateeka amanyonnyofu bategeere Allah subhanahu wa ta'ala bamwawule ne beekulumbaliza ku mateeka ga Allah olw'obukulembeze Allah bwe lyabawadde ne bagagaana ne Allah yagamba nti fakullan akhadna bidhanbi buli omu ku abo namukwatira ku zambi lye Qaruna yali finance minister wa Firawuna Hamana yali prime minister yamutuula wano Firawuna ye president yatuula ku ntikko bonna bwe baagaana amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ahlakahum kyekyo okuyiga omusiraamu oba omukkiriza kyojjaawo ti Allah subhanahu wa ta'ala tayina munene tayina wabbeeyi tayina wakitiibwa tayina bonna be mulabanga babbeeyi duniyawi mu duniya yammwe muno maadaama ebbanga lye bamala nga baganya amateeka gani tebalina buzito mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza mu surati al-Qasas abalago ba Firawuna bano emabega wa aya zino baamulagula
ne bamugamba nti Firawuna waliwo omwana alabika nga agenda kuzaalibwa atwale obukulembeze bwo. Entegeera gy'eri yategeeramu yali ya kishiriku. Abakulembeze batono nnyo okuggyako Allah baasaasidde abatalina mulugube gwa bukulembeze ng'atuuka ku myaka gyatuuseeko n'agamba alhamdulillah kampumulire wano wewuunya Mandela ku myaka gye yali alina n'obwagazi bwe yali alina ku bantu be yali akulembera naye yatuuka n'awanika n'agamba mmaze n'afa nga musajja wa kitiibwa eri abo balina ekitiibwa oba balina ekitiibwa gy'ali. Tutegedde bulungi? Firawuna ng'omukulembeze ow'omulugube atategeera Allah n'alagira n'ayisa order from above teeka livudde mu constitution ye mugende nga mutta buli mwana mulenzi yenna azaaliddwa. Naye ng'obwongo buno bumulaga nti bw'anaakola ekyo agenda kukuuma obukulembeze bwe pulezidenti tagenda kuvaako, agende ngatta buli mwana akoze eki. N'alagira ne batta omwana abalenzi guno omwaka oguddako ne babaleka, ne babatta guno oguddako ne babaleka. Embeera n'etambula bw'etyo. Maama wa Musa alayhi salatu wassalamu mukyala ali lubuto agenda okuzaala omwana ng'omwana gwazadde nga mwana mulenzi. Naye ng'etteeka eryazze ekikwekweto ky'abaana baki? Baana balenzi. Allah subhanahu wa ta'ala atinza mu surati al-Qasas, wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i, yamuwa obubaka oba yamussaako obubaka n'amuwa ekimu ku bibiri, n'amugamba nti omwana ono muyonse. Ekikwekweto kyakutta ne Allah obubaka bwamusizzaako amuwa okumanyisibwa nti omwana ono muyonse. Naye fa idha khifti alayhi, bw'obanga owulira ng'otidde toyinza kuyonsa mwana ono, fa alqihi fil yammi, mukwate omuteeke kuki? Ku mazzi. Inna radduuhu ilayki wa ja'iluuhu min almursalin, omwana ono ngenda muzza gy'oli nga mutadde mu babaka. Allah subhanahu wa ta'ala omukkiriza awo ke tujjawo. Allah subhanahu wa ta'ala la yukhlifu al-mi'ad, tayawukanuna ndagaano ye. Omukyalo ono Allah amuwa options bbiri nga si nnyangu. Nga option yasooka amugamba nti omwana ono muyonsi. Babaaze wa neighbor. Ogenda okuba wa mukwano gw'akasimu nga naye bamubaaze. Ogenda okuba emulago nga baakabaaga 8. Ogenda okuba simanya wano kawempe wammwe w'abakyala nga bonna abalenzi abaliwo bagyeko emitwe. Neggwe nga bagamba nti owo mukole ki? Allah subhanahu wa ta'ala amanye ebitonde bye binafu, takalubya kitonde, n'akiwa entegeera ey'okubiri oba oliawo kale gye kinaasobola, n'amugamba nti omwana ono mukwate omuteeke kuki? Ku mazzi. Omukyala agenda okuweeyinga ebibiri ng'ekyokukwata omwana ono mumuteeka ku mazzi kiri kizito. Aluke ekikapu kye yaluka si lyato si mmeeri, n'akwata omwana ono n'amutuuza ku mazzi. Bw'akwata ono omwana n'amutuuza ku mazzi, agamba kali kagaana ka Musa akawala ke yali ayina, ko kawala tebakayinaako buzibu, n'akagamba nti genda ng'olondoola omwana ono amazzi gye ganaamutwala ojja kudda okola ki? Omukyala ono afunamu ko comfort nti omwana wange kale ali safe. Allah subhanahu wa ta'ala okola ekinene, omukkiriza kyolina okufumiitirizaako ennyo, avuga ekikapu kino omuli omwana, omukyala amanye omwana awonye kenamutadde ku mazzi, omwana wange ali safe. Ekikapu kino nekiseeya ku mazzi, nekiseeya nekiyingira mu lubiri lwa Firawuna vu, si gye babadde bamuddusa, nekiyingira mu lubiri. Omukyalo ono gy'abadde alowooza nti omwana akoze eki, awonye yewali oda gye yavudde mu State House, yewavudde oda y'okutta. Mukyala wa Firawuna aba ali waali bamuwujja akawewo kava ku mazzi, ng'ekikapu kijja kiseeya mpola mpola ne kiyingira we yali vu. Abanga obakikwata bakitwala waali, bagenda okituusa waali okusumula bw'ati ng'alaba omwana agenda okubikira bw'ati obwerere bwe nga mwana mulenzi. Firawuna ababuuza nti omwana aliwo
batakuula omwana babikula ng'omwana munendaga yono omwana yennyini abalogo bange gwe baŋŋambye oyo n'omwana omukyala agamba firawuna alayhi laana yamugamba nti kurratu ainun li walak omwana ono nsaba ajja tutebenkeza amaaso tujja mufunamu ssanyu abeere omwana waffe tumutunulengako asa an yanfa'ana omwana ono oba oliawo anaatugasa au nattakhidahu walada oba tumufuula omwana waffe nze naawe tetulina mwana firawuna olaba otyo omwana ono lan takutuluhu tomutta allah subhanahu wa ta'ala ayina mu mannya ge bayita al-kahhab mukasi firawuna n'obukambwe bwe yali ayina mukulembeze pulezidenti nze ŋŋambye allah talina nze ŋŋambye mu bukulembeze bwe ng'omuddu bw'anaayimira wayimiridde n'agamba nti ŋŋenda basi bamuvundire mu kkomera ŋŋenda basi bamayisa abasiraamu mbagumya eyo si aya si hadisi febe tusinga okutyeba aya kuba aya tekyuka aya tekola ki waliwo emabegako mu tareeka wa uganda nasulu temwamulyako taata amumanyi yafunako oda ya kalabba kumutuga omanyi akalabba waali nakati waliwo ayina okusalawo okusembayo kikola allah abuuza abakkirizamu abasiraamu nti wama lana alla natawakkala ala llah mubadde ki abateesigamira allah in yansurukum allahu fala ghaliba lakum yagaa nti singa asalawo abataase basiraamu mmwe teri yayinza bawangula wa in yakhudurukum nagaa nti ate singa mbavaamu faman dha alladhi yansurukum min ba'di ani gwe mmanyi yayinza obbataasa atali allah nawunzika aya ng'asika obwongo bwange naawe nagamba nti wa ala llahi falyatawakkali lmuminun omuddu amanyi nti mukkiriza weesigamirani weesigamire allah mama wa musa yeesigamira allah firawuna akwata omwana ono omukyala allah amwogeza ebigambo amukaka amugamba nti kale tumuleke omwana ono abeere wano mwana wange era amuyita mwana we nkola y'abawarabu balina abakyala abaalingawo omulimu gwabwe kuyonsa baana baleeta abakyala abo omwana wa nnaku si wa wiiki nnaku lumu bbiri yamuzadde ekikwekweto kya basala omwaka ogwo baleeta abakyala abayonsa allah kyonsotel kasas yagamba nti yakwata omwana ono n'amuziba n'amusiba olulimi luno nga tayinza kuyonka mukyala yenna ku bakyala be baleeta ne baleeta nga buli mukyala amuteeka ku bbeere omwana tayonka kano kaganda ka Musa tukajjukira gye twatandikidde ko bwe kajja ne kalaba ekikapu nga kiyingidde mu lubiri nako ne kajja ne kayingira mu lubiri ne kalinda kalabe biki ebigenda mu maaso agenda kulaba beefulukuta banoonyeera omwana banoonya nayonsa akaana kabagamba nti abange hal adullukum mbabuulireyo famire gye mmanyi oba omuntu gwe mmanyi ayinza obbayonsereza omwana ono allah subhanahu wa ta'ala asiba entegeera y'abano bonna abaaliwo obuteebuuza nti naye omwana ono amanyi ayinza okuyonsa waawa bonna babuguma obugumi leeta yonsa oyina yonsa leeta yonsa bwatyo allah akaana kaddayo kagamba mama nti maama ekiriwo banoonya ayinza kuyonsa mwana bagenda musasula ne security kuweri agenda kuyonsa mwana wa pulezidenti wa kabaka omukyala bamuleeta mu bitiibwa beeze ekkubo mukyala abadde mulimi weeri mukyala tamanyiddwa abeera eyo ennyumba gy'asulamu eri ku ruku era atera omukuba nga bamukima mu bitiibwa nga bamuleeta mu lubiri omukyala amubuuza nti oyinza okunyonsereza omwana wange n'amugamba nti nnyabo ngenda gezaako ndabo basobola okukola naye omukyala ono essanyu lyawulira ng'alabye omwana ono kuba okuyingira kw'omwana ono mu lubiri baali yali afunye okutegeera nti omwana awedde naye nga yaqiini mu allah aba ali awo akwata omwana amuteeka ku bbeere ng'omwana akola ki qasas al-Qur'an ng'omwana ayonka
nga bamugamba nti mukyala omwana ono tugenda mukuwa omutwalo omuyonse naye ojja mumuzza nga wetumwagalidde omuzza omukole ki nga bamusasula security ku mwana kuweeri omukasi Allah tabaraka wa taala yagamba nti wahuwa ala kulli shay'in qadir n'abakaka ne balabirira Musa ne balabirira maama we ne famire yonna nga balya bulungi banywa omwana ono amala okunywa akuze bamuleze ebbanga maama agenda okulaba ng'omwana ali safe avudde mu myaka gino egyeraliikiriza avudde kuyonka amukwata amuweereza wa mu lubiri eddeyo awangalireeyo tatalumibwa nsiri tabeera eno Firawuna mumativu nnyo nti omwana ono gwenkuza mwana ki abakulembeze balina ekyokuyiga ekinene mu kyafaayo kya Firawuna naddala omukulembeze alina amagezi Firawuna gwalera Allah gwagenda okufuula ensonga bano bonna batunulidde ebweru basse tebabalwa naye ng'agenda okufuuka ensonga ali mu nju omukulembeze alina amagezi yalitudde n'afumiitiriza ku kyafaayo kya Firawuna abasiraamu b'e Uganda obusiraamu bw'e Uganda nga bwe bufaanagana tudde tutunulye ekyafaayo kya Firawuna tujja kutebenkera Allah yagamba nti walaqad darabna linnas fi hadha alqur'ani min kulli mathal abange basiraamu mmwe Allah yagamba nti yatukubira ebyokulabirako ebyafaayo bingi mu Qur'ani muno twebuulirire obusiraamu bwa Uganda butabuse naye okubutegeera gye bulaga omusiraamu obutaggwamu ssuubi tudde tusome ebyafaayo ebiri mu Qur'an ebyafaayo bijja biddingana Uganda eno Allah tabaraka wa taala agifugisaako omusajja nga teyatuula P7 tetumumanyi amin naye nga talina yadde ebbaluwa ya P7 naafuga naye ng'alina bonna abeetoolodde abo bamativu nga n'oluzungu lwennyini talukola ki talumanyi naafuga omwaka gumu naafuga 2 3 ayingidde 10 emyaka mmwe munsingo gimanya bamuggyako emyaka 9 bamuggyako eyaddako okufuga Lule yali musajja yasomera bweru Profesa Lule bwe yajja e Uganda yafuga ennaku 63 emyezi 2 naye nga owa P7 atagituula Allah amwadde n'afuga emyaka 9 agaba obufuzi ye Allah abange abakkiriza tudde tunye ekyafaayo ekyo yawmul ashura tutunulidde nnyo okusiiba naye lunaku olulimu ebyokuyiga tulukwataganya olunaku eryo n'ebyokuyiga ebirimu tubikwate tubituuze ku byafaayo oba ku mbeera y'abasiraamu mu Uganda ku mbeera y'abasiraamu mu Uganda tuli mu ggwanga ng'omusiraamu tayogera bwe batta basiraamu n'okukwata abase bakwata baki basiraamu omubi musiraamu atawoza atayimirirwa musiraamu owokufiira mu kkomera okubuulirayo musiraamu naye wallahi la budda walau ba'da hin Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti la ansurannak omuddu yenna alyazaamaanyiziddwa malika almulk Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti la ansurannak njabbataasa basiraamu mmwe walau ba'da hin ne wenaayita emyaka ndemu wenaayita emyaka Firawuna mutebenkevu nnyo alaba talina mutawaana teryamunyeenya abaana abasse ateredde mu ntebe alyanga bw'ayagala babani Isirayiri baddu wayita ebbanga mu bufunze bw'ekyafaayo ekyo Musa alayhi salatu wassalaamu lumu aba afulumi mu lubiri agenda okusanga abasajja nga rajulaani yakutatilaani abasajja 2 nga balwanagana ng'omu wa mu kika kye ng'omulala si waaki mu kutaasa abaali balwanagana bano ababiri ku maanyi ge yali alina mu bbata ewuluzaati omu n'amusindika n'agwa wansi ne yeekubawo n'afa Musa ekigenero kye tekyali kyakutta wabula kwali kutaasa baali bakola ki balwana Musa agenda okulaba embeera ebizze adduka ayingira mu lubiri nga tebategedde ani akoze eki asse era kennyini yagamba nti hadha min amali shaitan innahu aduwu mudhillu mubin
Allah subhanahu wa ta'ala fataba alayhi namusonyiwa tekyali kigenderere wayitawo akabanga kyafayo ekyo tukifunze Musa alayhi salatu wassalam addamu afuluma asanga omusajja y'omu eyalwana luli nga nakati yakola ki namugamba ti wange Musa jangu ontaase wuunazeemu okundi azaamaanya ja kati we yakwata mu kutaasa wano yatandikira ku ono eyayita luli naye ng'amumanya amaanyi galina namugamba nti wayi Musa oyagala kunzita kama katalta nga bwe watta oli bilamu nange oyagala kunzita abaaliwo ne bawulya ebigambo ebyo nagamba nti Musa gwe watta omusajja oli Musa adduka ayingira mu lubiri atuula mu lubiri akabanga katono bagenda batuuza miitingi bagamba nti yatta luli twamutegedde ye muvubuka ono ali mu lubiri nga bonna abakulembeze b'ettafaka ne bagamba nti tuttaani Musa tumutte omusajja omu ajja amulabula amugamba nti Musa bonna abakulembeze bonna beekobaanye bagaye nti bajja kutta naye fakuruj kwate ekkubo dduka ove wano Musa adduka agende Madian batuuke Madian amawulire gaawo mangi Musa alayhi salatu wassalam yagendera mu nkutu bbiri tatutte kintu kyonna wadde ekyokulya kiwajja ojja ddusa ali Madian asanga abawala oba abanywesa ebibinja bibiri eby'abantu abaali banywesa ensolo zaabwe nga mu bo mulimu abavubuka abakirimaanyi boonoonefu ku kyalo tebagambwako nga mulimu n'abalala abawala abaali bazze okunywesereza ki ensolo zaabwe naye nga bali wabbali Musa alayhi salatu wassalam ekyafayo ekyo mu bufunze asanga abawala banabuuza nti mmwe nga temunywesa namugamba nti munnaye la nasqi ffe tetuyinza kunywesa nsolo zaffe okutuusa nga bakirimaanyi bamaze naga nti muleete mbanywesereze akwata ensolo zino agenda okunywesereza abawala abasajja ne basitula bino ebiyinja enzi tuzimanyi ezo eza wansi babikkako ekiyinja bakisudde nga 8 bakibikkako nga nti kale jangu banywesereze weyita ow'amaanyi Musa ku maanyi Allah ge yali yamuwa n'akwata ekiyinja kino omusajja omu n'akizza wabbali bwe yeraba nga asitudde ekibikka kino ng'owakisitudde omu yanoonya waayita n'anywesereza abawala bano n'akwata ekkubo ne bakwata ekkubo ne baddayo atuula waatudde amugamba nti ya rabbi omulezi wange Allah kyonna kyompa min khairi faqir Allah ndi mwetaavu mu birungi bye kyonna kyompa abanga abasiraamu tulaajanira Allah tumugambe Allah okutaasa konna kw'otutaasa tuli beetaavu Musa ensonga ze talina kakwakkulizo ke yassawo wakati w'abawala bano nti obbanywesereza mpasaako omu ku mmwe obbanywesereza amanywesereza naye mumpa ku byokulya obbanywesereza amanywesereza naye mugenda kunsasula ki yabanywesa lillah awo tuyigawo ekyomukkiriza nti abanga abasiraamu b'e Uganda tujjeyo tukole emirimu gyaffe nga tugikola khalisan nga tugikola lillahi tabaraka wa taala tugenda kulaba ku buwanguzi Musa abulaba atya abaana bano abayamba lillah amalala ajanira Allah mugamba nti Allah nkusaba nziruukirira ndi mwetaavu aba akyatudde bwati mukati bisobyeka ne mu kibira talina wasula talina kyakulya talina kye nga leero abasiraamu b'e Uganda bwe mufaanana n'ebizibu byammwe be bajjudde mu makomera be bajjudde mu makooti be bajjudde wonna be basinga okuba aba wansi be basinga okukkakkanyizibwa tetufuddeeyo naye Musa alayhi salatu wassalaamu yeesigamira Allah asiriikirira ati omuwala yajja ng'atambula ala tamshi ala istihya ng'ajja atambula ayinamu ensonyi n'amugamba nti wange ssebo inna abi mazima ddala taata wange yad'uuka liyajziyaka ajara ma saqayta lana taata akuntumye aŋŋambye ojje akuwa empeera ey'okutunywesereza olabye okutaasa kwa Allah omusajja ono amutwala taata we baali bamuyita Shuaib musajja mukulu atuuke wa Shuaib amubuulira ebimu ku bimukwatako namugamba nti Musa gwe tofaayo teweetawaanya weetuulire wano oli safe ebyokulya n'ebyokunywa byonna byange namugamba nti naye nkusaba njagala tukole endagaano mbadde njagala nkuwa omu ku bawala bange njagala nkuwa omu kuki ku bawala bange abaana bamugamba nti taata omusajja ono tumusigaze qawiyun amin musajja w'amaanyi ate mwesigwa obwensigwa buno omuwala ono yabulaba atya tuddeyo ku kisa
Musa alayhi salatu wassalam ajja atambula n'omuwala nga amukulembedde ba ahlu siyaru bannabyafe batugamba nti ng'empewo bwefuwa olugoye lw'omuwala ono ekikaaya si sikaati si mini si legging kikaaya naye nga kimugwako ko bw'ati n'abanga alaba figa y'omuwala bwekola ki Musa kyava agamba omuwala nti owange nyabo yimirira nkusabodde otambulire emabega wange nga nze ndi maaso naye weetagisa okuweta ng'oŋŋamba weta kati kkirira kati yambuka kati kati musajja mwesigwa alongoosa enkolagana ne Allah yeewalira ddala haramu. Musa olulongoosa lwe yalongoosa enkolagana ne Allah yayanguwa omudduukira mu bizibu bye. Abasiraamu be Uganda abange tulongoose enkolagana yaffe ne Allah agenda tudduukirira mu bulyazaamaanyi obukoleddwa ku busiraamu bwe Uganda n'abasiraamu be Uganda. Tuddeyo tugogole amayumba gaffe tugaggyemu haramu. Abazadde muddeyo mulere abaana bammolera Allah lwayagala balerwe. Abavubuka tudde mu mizikiti tuyimirizeewo amateeka ga Allah. Allah yagamba nti fala ghaliba lakum, okutaasa kwe teri yayinza bakola ki bawangula. Musa agenda awangali Madian eyo tuveeyo mu bufunze wenjagadde alunda ebbanga lye yalundire ensolo z'omusajja ono emyaka 8 namugamba naye bojjuze 10 saagala kukalubiriza Musa alunda emyaka gye yalunda 10. Bw'amala okulunda sezaala wa muta n'omuwala gwamuwadde n'abagamba nti mugobe n'embuzi ze munaaba musobodde nazo mugende nazo abawe entanda. Musa aba atambula yeeyongerayo eri Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti kati ddayo tovaayo wekka ddayo kime baganda bo abali mu kufugibwa obufuzi obw'obulyazaamaanyi. Musa alayhi salatu wassalam akwata ekkuba ddeyo ewa Firawuna we mbadde nsinga okwagala nga njagala tufune ekifaananyi ekiri awo n'ekifaananyi ky'obusiraamu bwe Uganda nze n'olunaku lwa yawmul ashura olunaku olw'ekkumi. Hadithi gye twatandikidde babano Israel whether abayahudi n'abanaswala bagamba nti olunaku luno ekirifuula olw'ebbeeyi gye tuli Musa yalusiiba lwe Allah subhanahu wa ta'ala lwe yazikiriza Firawuna n'ejje lye n'abataasa ku balabe baabwe. Musa alayhi salatu wassalam bw'akwata ekkubo n'addayo eri asanga Firawuna afuga. Amugamba nti wange Firawuna wayise emyaka 10 tebalabagana. Amugamba nti Firawuna Allah subhanahu wa ta'ala antumye nga ndi mubaka era akugambe nti wa arsilni nta ayagala ompe bani Israili bano mbazzeeyo gye balina okuwangaalira mbazze ewaabwe. Firawuna mu bwongo bwe kyagaana okutuulamu yali yatamiira obukulembeze ng'abakulembeze abasinga bwe bafaanana. N'agamba Musa owange Musa awalam nurabbika fiina walid walabista fiina min umrika sinin ate wafaalta faalataka allati faalta wa anta min alkafirin. Owange Musa tewakulira wano. Era abaddu bangi mu bukulembeze bwabwe obwongo bumulowoozesa nti alina okufuga alina kubeera nga beekana naye emyaka naye nga Allah w'obukulembeze gw'aba yagadde waaba mwana muto ya Allah kasitaamulonda. Firawuna okwanukula kwe yasooka okwanukula Musa yamugamba nti owange towadde muvubuka muto wano jjojjuuzi wano ojjemba oyagala bukulembeze mukuba ni Isirayiri gwe. N'amujjukiza n'amugamba nti tojjukira bw'ava wano ng'ossa omuntu kati ate weetukuza nti oli nnabbi. Musa teyeegaana n'agamba nti bal fa'altuhu ekyo nakikola nga akyali mu buyabuya nga mmwe. Ne kati gano geekugamba mazima Allah subhanahu wa ta'ala akugambye nti mpaba bani Israil mbazzeeyo gye balina okuwangaalira. Ekirala Allah subhanahu wa ta'ala antumye nkugambe nti ye Katonda. Firawuna toli Katonda. Firawuna yali amatiza banu Israil nga yabagamba yabaliisa yabanywesa era amawanika gaabwe gali mu mukono gwe. Musa alayhi salatu wassalam amutwalira tawhid amugamba nti owange ekisookera ddala obwa Katonda toli. Ekyokubiri bano bagambye nti bampe mbazzeeyo. Firawuna n'atuula mu ntebe ye mu State House n'agamba bwalolo kalolo bwalo gubazadde juuzi n'amugamba nti
ayogera mu mbeera y'okumukkakanya n'agamba nti bano ababaka ye babatumidde la majinun balalu. Amubuuza nti olinayo akabonero konna Musa akakulaga nti oli nabbi? Allah subhanahu wa ta'ala eri wali amutuma yamuwa obubonero 9 bwagenda okulaga Firawuna akkirize nti amutumye yani ya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza bingi. Musa alayhi salatu wassalam mu surati Taha nga yamugamba nti wama tilka biyaminika ya Musa hiya asaya n'ebirala ebiri awo. Amakulu atunnyonnyola omuggo guno bwagusuula ne gufuuka omusota akaali kabonero agenderako ewa Firawuna. Firawuna abuuza Musa nti olinayo akabonero konna akankakasa nti oli nabbi? Musa akwata omuggo guno agukola ki? Agusuula bisimillah ne gufuuka omusota. N'amala n'agira ati n'agukwata, n'akwata omukono gwe n'aguyingiza fi jaib, si nsawo wabula n'akwata n'aguyingiza wano mu kifuba kye nga bw'onayisa omukono mu kanzu, n'agugjayo nga omukono gwakaayakana nga bw'olaba omwezi ogw'ennaku 15 nga gwaka olwaka. Kabonero Firawuna ono ategeera olutamira lwe yatamiira obukulembeze obubonero bwonna bwonna nga tabulaba. Kyava agamba Musa ti mbadde njagala tutegekeyo olunaku yawmu zziina, lunaku lwakwolesa nga bw'oleesa eddogo lyo nange ndeeta abalogo bange. Obufuzi tamiiro okuggyako Allah gw'aba alitaasizza. Buyinza okulonsa omuddu alina emyaka 7 ng'akyerabanga owa2 mpaka watuuka nga bakulula mukulule siye mugabe yali mugabe n'atuuka ne bw'aba atambula bw'ati anogoka n'agwa pu empewo emufuuwa n'agwa naye akyali ku owunga n'oggwamu amagezi. Firawuna yali yawunga ng'amagezi talina. Ategekayo olunaku buno obonero mulimu okutegeera. Ategekayo olunaku lw'okwolesa n'akoola abalogo be bonna bamanyi, abasinga okuba abamanyi bakabwa Kaganda, bamutuula Kongo baani ab'ebiseera ebyo. Buli omu n'ajja n'emiggo 2 oba emiguwa 2 boolese ani asinga okuba ow'omutawaana. Leero njagala tulaba ani muwanguzi, nze muwanguzi oba Musa ono ne gwagamba Katonda we. Abooluganda bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yagamba sanurihim ayati. Abantu abawakanya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti sanurihim ayati, ngenda balaga obubonero bwange fil afaqi wa fi anfusihim, obubonero obuli ewala nnyo nabo. Awalam yaraw ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidun, abange temulaba ekinyonyi ekyo nga kiri mu bbanga awo ensi yagiseeyamu nekyanjuza ebiwaatiro nekyanjuza nekibissa. Kabonero omuddu ategeere Allah. N'agamba nti wafi anfusihim, nabo bennyini Allah yatugamba nti wafi anfusihim afala tubsirun. Lwaki tofaanana mukyalawo? Omwana we akula wekanga ngoye butamutuuka, olinayo akadde konna komulaba nga akula. Kabonero akamala omuddu alina obwongo obulamu okwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'okugonda ng'alabye obubonero bwa Allah. Firawuna obwongo bwanafuwa, bategeka olunaku baleeta abashiriku. Bannaffe bagamba nti yaleeta abashiriku emitwalo emeka? Emitwalo 3. Ne batandika okwolesa. Era Allah tunyiza Allah tabaraka wa ta'ala nti baasuulanga emiggo gyabwe nga bagamba nti bi'izzati Firawuna, olw'ekitiibwa kya Firawuna gifuuke emisota. Naye baaluga amaaso g'abantu bano. Era Allah nga batunyiza mu Qur'an. Wenjagadde Musa Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza naye n'amugamba nti fa'alqi asah, naawe suula ki? Suula omuggo. Agenda okusuula omuggo ne gufuuka omusota, ne gugenda nga gumira obusotasota bw'abashiriku bali ng'abantu bonna. Firawuna yali atudde mu ntebe bw'ati n'atandika okutuuyanirira ng'alawo obusota babumalawo. Bagenda okulya akasembayo ng'ayimiridde ati, n'akwata omuggo. Musa agenda okugiraba ati gufuuka omuggo n'ayimirira. Mukama wange ki ky'ogamba? Bano abashiriku emitwalo 3 bonna baalaba akabonero kamu. Allah yagamba nti fa ulqiya as-saharatu sajidin,
au sujjada ku aya endala abashiriku bano bonna ne bagenda ku sujud ne bagamba amanna birabbi Musa wa Haruna tukkiriza katonda wa Musa tukkiriza katonda wa Haruna akabonera abange obubonero bumeka Allah tabaraka wa taala bannayuganda obubonero bwatulaze tumwawule nga tukyalina ebigali tukyalina ebibbo by'abalongo abakyafuwa emmindi abakyala abakyawa babbaabwe eddagala ly'obwagazi babaagale n'ebirala ebifaanaganamu ebityo abadde omusiraamu ddala omusiraamu oyinza okusonda ssente z'amasiro awakaawa naye watuufu masiro basalirayo essola mmeka subuhi gye basalirayo nga ffenna tukakasa nti essaba erisinga obunene mu Uganda bwe basi mu Afirika naye gye tuteeka 10 naye ng'ebiryo bya buwangwa kusamira kujoga Allah awo Baganda muwulira nga muggwerera musiriira n'abasoga be batyo bwe bafaanana ewannadyope Bugembe bali awo bayira ekiggwa kinene bagendayo ne basamira basoga abange twegendereza abalago ba Firawuna baalaba akabonero kamu ne bavunnama ne bakkiriza bamanya nti kati waliwo ate bino tubadde mu muzannyo waliwo ayina amaanyi agaddala ferino libadde eddogo Firawuna eyali yatamiira obukulembeze abaanukula ekigambo kino ye ng'obwongo yatamiira takyategeera yatamiira bukulembeze kyava bagamba nti amantum lahu qabila an adana lakum mukkiriza mutya omusajja oyo ne mukkiriza katonda wa Musa ne mukkiriza katonda wa nga sinaba bakkiriza mumukkirize n'abagamba nti la uqattu'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaafi wa la usallibannakum n'abagamba nti ngenda basala nga bwe mukkiriza Allah ekiddako eki ngenda basala nga bwakusalako omukono ogwa ddyo okugulu atwala kwa kkono akusala vatikaati naye ng'abalanga ki kukkiriza Allah tabaraka wa taala kiki balanga abasiraamu be Uganda kukkiriza Allah wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid mbulira ensonga emu kyebalanga abasiraamu be Uganda nga si busiraamu ensonga eki sente nyingi kuba ate n'omwavu naye bamusiba kusoma nnyo n'atasome bali mu makomera be batawoza be batalina bwogerero akaseera kajja katambula waliwo akaseera akagenda okujja nga tulina ashura ye Uganda wallahi imma tujjajjira wata tujjajjira naye nga labudde kyakola ki ashura ye Uganda nga yawmul ashura naye nga ye Uganda walau baada hin ne wanaita emyaka ne wanaita emyaka wallahi Firawuna we nabi yali akula mu bukulembeze bwe byali binyweza bukulembeze bwe naye akhiri matwaf agamba basajja bano tugenda ngenda basala sigenda kukoma basalako mikono n'amagulu oluvannyuma ngenda babamba ku miti gy'entende ng'akusibwa ku muti gw'entende naye ng'olina omukono okumu n'omugulu ki n'omugulu ogwo naye ng'abalanga ki busiraamu bwabwe abasajja bano bamwanukula ne bamugamba nti lan nu'tira laka ila ma ja'ana min albayinat Firawuna tetukyayinza kukugondera olwa amazima gano agatujjidde oba otutta oba otubaaga oba otubamba ku misalaba oba otusiba mu makomera tuvundireyo lan nu'tira laka faqdi ma anta qam innama taqdi okulamulako kwa duniya waliwo alina okulamula okusembayo abasiraamu be Uganda abange waliwo alina okulamula okusembayo waliwo akaseera akagenda okujja mu maaso awo yasalunaka ani ssaa wabakuuza ku qiyama Allah subhanahu wa ta'ala muayyana lalaga nti innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba qiyama balabanga eri wala naye waliwo akaseera akagenda okujja nga Abdul Karim agasimbagana ne yamutta eyamukuba amasasi na buli yenna yaliwo olukwe w'okumutta buli yenna waliwo akaseera akagenda okujja nga kirya ayimiridde mu maaso ga Allah ne yamutta nga Allah mulaze
omubaka sallama yagamba nti ono gwe batta agenda gamba yamutta agenda gamba Allah nti Allah omuddo oyo mubuuze yansira ki nga bahiga abuuze yamutta nti Allah omuddo oyo mubuuze yansira ki bahiga alina abaana be bali awo baana bato tebannamala de P7 naye babalesa kitaabwe gavumenti ekyanoonyereza eryekirya bakyanoonyereza Abdulkarimu gwe batandikirako gavumenti ekyanoonyereza ila mata akaseera kajja walau baada hin babanu Israeli baali mu bulamu obusinga okuba obwakanyigo naye baalaba kutaasa kwa Allah olusuubira lwe bali batasuubira n'emyaka gye baamala nga bafugibwa bubi bali azaamaanyiziddwa waayitawo akabanga Musa alayhi salatu wassalaamu alaba embeera ekaayi adduka ne babanu Israeli badduka kiwejjewejjo bali ku mazzi batuukanga amazzi ge balaba bwe batunula emabega balaba emmamba balaba tiyagaasi balaba military balaba special forces flying squad nga bye balaba emabega nga bali ku mazzi tebalina yadde omuggo nga Musa yekka yakutte omuggo babanu Israeli bamugamba nti ya Musa inna lamudurakuna kati webituuse tuzikiridde sirya essuubi eriwadde mu bannayuganda laba Allah aleeta ekinene bamugamba nti owange Musa tuzikiridde laba omusajja wuuyo ajja n'ejjeeri atumaze Musa asika obwongo bwa bani Israeli nga naffe bwenjagala tukuŋŋaanye obwongo bwaffe ku kigambo kya Musa kye yagamba banu Israeli yabagamba nti inna ma'iya rabbi wano wendi Allah wange ndi naye abanga abasiramu be Uganda Allah waffe waali huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin qawiyyu al-aziz yagamba nti walillahi junudu as-samawati wal-ard Allah yagamba nti alina amagye mu nsi ne mu ggulu wama ya'lamu junuda rabbika illa hu teri yamanyi magye ga Allah okujjako ye oyo tuyinza omuvaako ne twesigamira ebitali Allah amanyi olutaasa lwagenda okutaasa abasiramu be Uganda abange fatawakkal ala alhayy twesigamira Allah tabaraka wa taala alladhi la yamut atafa atawangulwa la yakhsha ad-dawa'in atayina gwatya atayina bino lugero oba bino temuli abaddu abamu babuuza bannabbi waabwe nti man ashaddu minna quwwa abantu ba Aad qawmu Aad bakolanga ennyumba zaabwe min aljibaali buyuta bakolanga ennyumba zaabwe mu mayinja mu nsozi nga bamogozanga lobati naye baliwa n'amaanyi ge baali balina nga olusozi empukula era ze tweyagaliramu abamu bagamba nti byebimu ebifo byabwe yalifaanana ng'atakula butakuzaati n'akolawo ennyumba neyayingira neyebaka ne Allah subhanahu wa ta'ala arsala alaihim rihan Allah yaleeta mpewo abasajja amaanyi ge baali balina Allah yaleeta mpewo ng'ekwata essajja eribadde ery'amaanyi nerikuba ku muti nerikuba wansi nerikuba ku lusozi egenda oddissa wansi nga limumetisa obufiififi baali b'amaanyi ng'onyuma abaleera abamucaka wakwatidde bali Musa alayhi salatu wasalamu bani Israeli nga maliriza bamugamba nti Musa tuzikiridde asika obwongo bwabwe abuzza eri abagamba nti abange mubadde ki Allah waali sayahdi agenda kumbuulira ekyokukola Allah yagamba nti auhaina ila Musa anadrib bi aswaka al-bahr namusaako obubaka namugamba nti Musa kwata akaggo kakone kuki ku nnyanja muggo ng'obunene bwagwo tegwenkana payipu ya muzikiti yali atambula nagwo kaggo ka lusaago nga bona atambula n'akaggoko obunene bwagwo tegwenkana muti gwa ffene naye nga Allah yakateekamu ebibala maaribu al-ukhra kalimu ebirimu Firaana byali tamanyi akwata omuggo akoona ku mazzi teyamugamba kuba koona waliwo okukuba n'okukoona tebyawuka yagamba nti koona n'akoonako pa Allah n'ateekamu amakubo 10 ebika bani Israeli ne badduka ne basomoka Firaana agera okufuba bwati nga bayingira taqulu siyar ebyafaayo bigamba nti omusajja ono
aba ayingira bw'atyo oba aba anaatera okutuuka endogoyi zino ze yaliko ne zeesika. Kabulira akamulaga nti komaawo, komaawo, abasiraamu bajje mu makomera, komaawo, abasiraamu tobatta, komaawo, tobalyazaamanya, komaawo. Olutamiira lwe yatamiira obukulembeze, abasajja bennyini bawulira nga batidde ekyamagero kye baalaba. Abasajja bano ne mugamba nti mukama waffe twalikomye wano, ngera bw'oyinza okufunayo abayinza okuwabula gwe bawulira. Ne mugamba nti munaye abasiraamu waali batadde tebalina musango. Abasiraamu bajje mu makomera, abasiraamu baleke, abasiraamu tebabatta. Abasiraamu omusajja ono Firawuna kyava agamba bano abaali bamuko naga nti ebyo mulaba nze mbikola, mujje tugende. Mujje tugende. Ne bayingira. Allah subhanahu wa ta'ala atumiza surati al-Dukhan yagamba Musa nti waturika al-bahra rahwa. Musa agenda okutumya bw'ati nga mutuufu basomose, abasajja bajja bayingira nabo bagenda kusomoka oba nziremu nkonekoba n'abeerawo ng'ali puzzle tamanyi ki kyabaddako. Allah tabaraka wa ta'ala amugamba nti todda gwe nnyanja totawana na nnyanja gwedde eri kati olabe ekiddako. Abasiraamu mu Uganda walau baada hin ne wanaayita emyaka Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuwanguza obusiraamu buno. Inna nahnu nazzalna dhikra fa inna nahnu lahafidhun. Allah agamba nti obusiraamu buno bubwe era yagenda bukola ki obwekuumira. Eno eddiini ya Allah okutta nebona oli ne bwanatta abasiraamu okuva e mashariki mpaka e magharibi, abanayimiriza obusiraamu bajja kuva ku mugongo gwe. Oli ne bwanatta abasiraamu okuva e mashariki okudda e magharibi, waakiri abanayimirizaawo obusiraamu banaava ku mugongo gwe. Musa, Firawuna si yali ya Musa yamulera naye ataasa eddunya Allah ng'ava mu lubiri. Abasajja bano Musa awulira Allah kyamugambye asiike ne bani Isirayiri balabe ki ekiddako. Musajja ajja n'emmamba ayingira mu mazzi aba yakatuuka wakati. Allah n'alagira amazzi nti kati ta naawa ta agali geekutte wabbali ne gata agenda okubanga gajja wuushu. Abaganda oba abavubi balina kaida egamba nti atakulekera tomulekera, ennyanja ekutte okola ki? Obutuufu obufaanana bwe butyo. Mbwe ennyanja ekutte okola ki? Naawe omira, naawe togirekera, omire ki? Era onye kigero ki? Tolaba etegere naffe efaanana bweti. Firawuna agenda okulaba nga amazzi anywa n'anywako kye yasobola. Musajja watu miskini jahir gamutuuka eno mukamwa agamba nti amanna. Bannanga amanna, nzikiriza. Abasiraamu tubajje mu makomera, nzikiriza. Abasiraamu tubateetu, nzikiriza bannaye amanna. Malakul mauti olwagiraba gonna mweru naye agaanye. Akaseera kajja ng'agiraba ati yatawafaakum malakul mauti alladhi wukkila bikum. Allah yagamba nti walau kuntum fi burujin mushayyada. Malakul mauti newobeera mu State House, nobeera mu White House, nobeera mu nnyumba nga agayumba temumanyi abalina agayumba nga bagazimbisizza njazi. Yagamba newunabeera mu mayumba nga bagazimbisizza njazi, muyina okufa. Wakiyita ofa emmere gy'olidde oba juyisi n'akutuga gw'onywa otya sasi ng'ogenda kufa tulo. Firawuna hadithi emu Jibril alayhi salatu wassalam anyumiza omubaka n'amugamba nti law ra'aytuni, singa wandaba sipiidi gye najjirako, wa adussu alwahamu fi fami Firawuna, nkwate ettaka ndisuule mu kamwa ka Firawuna. Jibril n'agamba nti khiftu, natya ng'omusajja ono ayinza okwogera ekigambo fayanaalu biha ila rahmatillah, ayinza okwogera ekigambo Allah n'amusonyiwa nga saagala amusonyiwe. Ma ja'ala Jibril hadha albughd, kyekyaleeta Jibril okufuna okunyiiga okwo kwe yanyiiga. Jibril alayhi salatu wassalam yekennyini yagamba omubaka, yagamba nti ghadabtuhu, omusajja ono namunyiigira
olunaku lwe namuwulyanga agamba nti ana rabbukumul a'la, nze katonda wammwe owa waggulu. Jibuliru yanyiigira ku Allah, ffe twanyiigidde ku Allah. Jibuliru anyiigira ku ani? Ng'akasajja kano kajooze Allah naga nti kafa sigera mukkirizako ayinza okwogera ekigambo kisa kya Allah nkimanyi n'amusonyiwa. Jibuliru n'amuba tiketi ettaka mu kamwa. Allah subhanahu wa ta'ala kennyini n'akoonamu naga nti al-ana Firawuna okkiriza kati ng'obonyabonyeza abasiraamu ebbanga n'okkiriza kati ojojobeza abasiraamu n'obusiraamu okkirize kati. Allah subhanahu wa ta'ala n'amulaga nti ate kati kino kikyali kituuza wala adhabu al-akhirati akbar, n'ebibonerezo by'ebinene ku qiyama. Bw'atyo Allah n'amuzikiriza lunaku lwa yawmul ashura babbanu Israili ne banywa ku mazzi teri yakaaba. Allah yagamba nti fababakat alayhimus samaa okuttibwa kw'omusajja afaanana bw'atyo mu bujeemu bwe, eggulu teryakaaba n'ensi teyakaaba, teriyo yafiirwa okujjako waliwo abaafuna. Eddiini ya Allah n'esituka, eddiini ya Allah n'emera, naye ng'olutaasa Allah lwagitaasizza abattiddwa battiddwa, naye ng'alinayo omuddu we ye gwaterese wamuterese gwagenda okukozesa okutaasa ki eddiini ye. Abanga abakkiriza bwetyo oba bwetyo enkola ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba qad sami'a, yagamba nti innama najwa min ash-shaytaani liyahzuna alladhina amanu, mazima ddala okukulo we mulaba ebikolwa ebimu babikola liyahzuna alladhina amanu banakuwaza. Naye yagamba nti walaysa bidarrihim shay'an illa biidhnillah, tebayinza bakosa okujjako ekyo Allah kyabasiimye obbagezesa nakyo. N'agamba nti wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minuun, abaddu eri Allah subhanahu wa ta'ala yeri okwesigamirwa abaddu abakkiriza Allah. Abange twesigamire Allah ensonga zaffe zonna. Allah subhanahu wa ta'ala abasiraamu tuddeyo tusome Qur'an, atunnyonnyola bulungi nnyo Allah embeera ze, ebikolwa bye, okutaasa Allah kwataasa, talemererwa. Abange tulongoose enkolagana yaffe ne Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ajja tutaasa. Allah talina muddu gwe yateeka ku nsi kuno ng'agenda kuwalako, ng'agenda kuwangaalako lubeerera na lubeerera, wabula alina akaseera ke yawa buli omu. Bingi bye twagala, omuddu ne yeegomba nti singa mbafuga mpaka lwe nnaafa, naye ng'agenda kaseera konna. Ng'omuddu wayinza okwegomba okuwangaala mukyala mpaka lw'anaafa, naye ng'agenda kufa wiiki eddako. Omuddu yeegomba okulaba ku baana be awangaale nabo. Oba omuddu ne yeegomba nti abaana bange bano n'abasane mu kiraamo nti baba bannaaza. Allah n'aleeta ng'ate ye yakola ki? Yanaaza abaana be, yaziika abaana be. Abange byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabiina. Abasiraamu b'e Uganda yawmul ashura olunaku oluliko ebyokuyiga bingi, ng'ekifaananyi ky'olunaku olwo kyekifaananyi kyennyini eky'obusiraamu leero bifaanagana mu nsi yonna. Ekyattisa ba Hamza baali babalanga ddiini, bonna be batta basse babalanga ddiini. Sumayya amannya ge mutumya abaana bammwe, Abu Jahali ne banne bamugamba nti owange tugenda kukuleka okutuusa nga muvudde mu ddiini ya Muhammad. Ne bakwata omukyala Sumayya ne bamufumita ekiso mu bwerere bwe ne bamutta. Abu Jahali, Ammar ibn Yasir, bakwata Yasir kitaawe, bamukwata bamukuba emiggo paka emiggo lwe gyamutta, naye nga bamulanga ekintu eki kukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Kukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala kyekissa Uthman, bamulanga kukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Bw'atyo taarikh agenda ddiŋŋana. Noonyayo omuddu alina ensonga lwaki yatta Abdul Karim, ani alina ensonga lwaki yatta Kirya, ani alina ensonga lwaki yatta Bahiga, ani alina ensonga lwaki yatta Kiggundu, ani alina ensonga. Abanga abakkiriza twesigamira ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, eddiini ya Allah. Ffenna ne waba atugjeewo alina abalala bajja okuleeta bayimirizeewo ki? Bayimirizeewo eddiini ye. Naye buli musiraamu yenna ky'obeera weeraliikirya Allah nga tannantwala agenda kuntwalira ku ki? Nga ndi mbaddu abayimirizaawo eddiini eno, oba nga ndi mbaddu abamenyeewo eddiini eno, oba abayambye mu kumenyawo eddiini eno. Abasiraamu tuddeyo tusome Qur'an, tuyitirize nnyo okusabira baganda baffe abali mu makomera, abalimu baffe abalamu abakyaliwo, n'abalimu baffe Allah subhanahu wa ta'ala be yatwala. Tusabe Allah subhanahu wa ta'ala abasaasire, abasonyiwe ebyabasobako, n'abaliwo abatukuumire era abanywereze ku mazima. Abali mu makomera tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abajjeyo
n'abantu n'ab'enganda zaabwe Allah subhanahu wa ta'ala abawa obugumiikiriza. Yawmul ashura bwetyo bwefaanana. Olunaku olwo Allah bw'azikiriza akasajja baba ne Israel owa Musa alayhi salatu wassalamu okwebaza kwe yali yeebaza Allah n'abeera ng'asiiba olunaku olwo. Nawe kityo nabbi bw'asanga bali gye twatandikidde nga balusiiba n'alusiiba era n'alagira n'okubeera nga olunaku olwo tulukola ki? Tulusiiba. Kyemmaliriza nakyo kiri mu sunna mu lunaku olwo omuntu olusiiba ko sahaba bamugamba nti wange omubaka olunaku olwo ate ng'abayahudi balusiiba naffe ate tulusiibe. Lwaki babuuza ekibuuzo ekyo? Basahaba tebayagalanga kwefaanaanyiriza bantu batali baki? Basiraamu. Fe abalina okukoppebwa bali abatali baki? Gubadde mulembe guno ng'omuvubuka asala ekimemeya ng'ate yeegomba abayaayi n'omusanga ng'ayambadde balansi fula eri wansi mu bisambi, ayambadde empale simanya baziyita damagi, mpozi era nga n'obwongo damagi, bwatyo bwafaanana. Tambula gyagira ati alinga alina ensanjabavu naye alaba kyekiri ku mulembe. Naye ng'obusiraamu gwalina okuba ekyokulabirako, abange tubeere ekyokulabirako. Basahaba babuuza omubaka bamugamba nti owange omubaka tusiibe olunaku olwo ng'ate n'abayahudi balusiiba. Nabbi kyava agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala wanaaba mpadde obuwangaazi n'ensangibwawo Ashura omwaka ogujja nja kusiiba olunaku olw'omwenda then nsiibe n'olunaku olwaki? Olw'ekkumi. Ayawula wakati waki? W'abasiraamu n'abatali baki? N'abatali basiraamu. Faidhan omusiraamu yenna kiri mu sunna okubeera nti woba osiiba ennaku ezo osobola okusiiba olw'omwenda n'osiiba n'olw'ekkumi. Amanyi ne bagamba nti era osobola okusiiba olw'ekkumi n'osiiba n'olw'ekkumi n'olumu buba tebasiibirwa mwenda. Amakulu olusiiba n'osiibirako olunaku okwawukana ku nsiiba y'Abayahudi n'Abanasara gye baali bakola ki? Gye baali basiibamu. Bwetyo eddiini bwefaanana naye nga mbalamira obugumiikiriza n'ebigambo byaffe okubeera ebitono wabula ebikolwa byaffe bibeera ebingi, emirimu emirungi n'okuyitiza okusaba Allahu tabaraka wa taala. Eno eddiini ya Allah yajeeyimirira ye, talina mulema, talina ali waggulu we. Ffenna tugenda kudda mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abamalire abaagale. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Alaykum assalam wa rahmatullah. Yawmul ashura ne lusinka ganga lwa mukaaga kyenjagala okukoonako nga sinaagenda ku kyalwa mukaaga kirugenda kubeera lwakuna lwa wiikendi. Atuddeyo ku kireero ekyolwomukaaga waliwo ekifilaafu z'abamanyi ku lunaku olw'omukaaga ku mbeera y'okusiibwa n'okubeera nga terukola ki? Telusiibwa. Obuzibu bwe tulina masaayiri g'e Uganda bwe tulaba atakoze nga bw'okoze olaba ng'omukendeevu, naye nga bw'olaba abagamba nti olw'omukaaga lusiibwa balina obujulizi bwakola ki? Bwe beesembesa. N'abagamba nti terusiibwa nabo balina obujulizi bwakola ki? Bwe beesembesa. Abaffe tutwale bujulizi ki? Tutunye ekigambo abasinga kye babeera bakola ki? Banywererako. Ekituufu kiri nti abasinga bagamba nti olunaku neno olw'omukaaga ebbanga ly'omala nga tolwawudde nga luli ki? Nga luli lwokka. Amanya baqaida balina eya fiqhi gye bagamba nti bwe tusanga hadithi ng'emu egaana endala ng'ekkiriza tukulembeza egaana. Eqaida ntuufu mu fiqhi bagikozesa naye nze nganze kyennamatira nakyo kubeera nti olunaku olw'omukaaga sirusiiba nga luki? Nga luli lwokka. Naye nga olaba Arafa olina sinkagano olw'omukaaga eizo dusiibirako olunaku emabega n'oddusiibirako olunaku oba oddusiibirako olunaku mu maaso. Hadithi ya Joweeri yaffe gye tumanyi ajja nabbi amuleetera ekyokulya naye nga hadithi zombi we ziri. Nabbi hadithi emu yagamba nti la tasuumu yawmu asabt, temusiibanga olunaku olw'omukaaga. Era lwali lusiibibwa abantu abo baki? Abayahudi. N'aluziyiza abasiraamu babeere nga balukola ki? Balwewala. Ye kennyini era hadithi nayo ntuufu asanga Joweeri nga akoze eki? Asiibye bamuwa ekyokulya nga tamanyi nti asiibye, agenda okulaba nga talya n'agamba nti ate n'agamba nti munnaye nasiibye lwali lunaku lwa mukaaga. Kyava mugamba nti wasiibye jjo awo njagala tujje ansa abakukkiriza nti tugenda kutumya kyaddako kye yamugamba. N'agamba nti nedda. N'amugamba nti ogenda kusiiba enkya amakulu olunaku mu maaso. N'agamba nti nedda. Kyava mugamba nti siibulukuka era amuziyiza kusiiba olunaku lwaki? Lwa mukaaga. Naye tutunira ekibuuzo ekyali emabega nga tannamugaana. Wasiibye jjo? Nti nedda. Wasiibye ogenda kusiiba enkya? Teki? Nedda. Namugamba siibulukuka. Amanyi ne batukene batugamba nti terusiibibwa ng'olusiiba ki?
nga kijjayo ku hadisi eri ne batuwa entegeera nti okubuuza kuno nabbi kwe yabuuza nti olunaku mu maaso oba emabega abakwanukula nti ye automatically twali tetusuubira mumugaana oba mugamba nti kola ki siibulukuka naye nga ddo terusiibwa nga lusiibwa lwokka imma olunaku emabega oba olunaku mu maaso. wallahu a'lam. bw'osanga alugaana tugamba nti ate baŋŋamba, bw'osanga alusiiba buli omu kyobeera omatiddeko kyoba okoze eki omatiddeko. Allah subhanahu wa ta'ala nsaba atuwaffaqe ffenna tuteeke kusinga okubeera ekituufu. naam waliwo omulala yakyagamba asiraamu bakooye baagala kwebaka nga tebasadde na ishaa'i. kale subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta naam astaghfiruka wa atubu ilayk. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.